abassegogo n'essaawa zino bakyabanoonya era ng'abo bonna bonna abeetabye mu lukwe lw'okuggyawo obulamu bwa mwana muwala ono Gogo essaawa yonna bayinza okukwatibwa. Katusabe kireme kubeera bwe kityo ng'abantu bwe bakirowooza oba nga baganda baffe ab'omu nsi endala we bali mu kirowooza. Anti wano olutalo olw'Abannayuganda n'Abanyarwanda lugenda kubalukawo essaawa yonna. Abanyarwanda batandise okwemulugunya bagamba lwaki Gogo teyafa ng'akyabeera mu ggwanga lye? Lwaki afudde aze mu ggwanga lyammwe? Twagala kumanya ki ekyamusse, baani abaasembyeyo okubeera naye, era bwe baalinga naye yali yeeyisa atya, baali bamuyisa batya, yalyanga mmere ki, babadde batambulira bwa, abadde ng'anywa biki? Mwandibanga Gogo mwamuwadde obutwa, by'ebigambo ebiva mu baganda baffe, ate nga tetujja kubanenya olw'entegeera yaabwe oba olw'okubuusabuusa kwabwe oba olw'obuteesiga bwabwe. Kituufu basobola okubeera eyo nga baagala ekyokuddibwamu. Kye tusaba amalwaliro gakole mu bunnambiro gabeere nga gawa ensonga entuufu eyaviiriddeko muganda waffe ono okufa. Gogo ye mwana omuwala abadde awangalira mu ggwanga lye, yavaayo n'ajja mu ggwanga lino eryaffe ng'ayitiddwa ku mikolo gyabwe egy'okuyimba tekako n'otambuza enjiri, era nga Gogo abadde asanyusa ensi yonna nga mwe muli naffe ab'ensi eno. Gogo yajja eno ng'ennaku z'omwezi 28 mu August, naye yafudde ennaku z'omwezi 3 September. Wabula okufa kwe kukyaliko akabuuza. Yenze Sheila Adita, mwebale kubanga mutwegattako ku channel yaffe, ate naba kubanga otwegattako subscribing okwate ne kadi nga buli video yonna gye ntekayo kutuukako bulungi nnyo, commenting nga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe tugendeko mu butambi ate era tubeere nga tukomawo. Baganda bange ekiriwo bakedde kunvubira Gogo galabika atuddeko namulali yuzo nkakoze live ndowooza mukama yabadde ayagala celebrate naye natanawafa kimunyumya tukajja nabakola emirimu n'amajja wa Gogo bangezezaako kumacha bampadde mawulire nabafanyi bava Gogo namuganda namanyi nti Gogo atuddeko kyanaku tekikibi. Ffe tuliwo gamba bugambi nti nno Mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe era omwoyo gwe agulamuze kisa, era nga tukimanyi nti ku nsi kuno kwavudde kubadde kunyuma, kuliko ebirungi bingi, naye ate gy'alaze katusuubire nti agenze ewatu ewalungi wakyasinza emirembe, ewatali ntalo, ewatali bunnankwe bunnanfuusi, kutiŋŋana n'ebintu ebirala. Ffe bwe tulowooza kuba ffenna tetugendangako mu ggulu, tetumanyi kituukawo omuntu ng'afudde, tetumanyi omuntu afa atya n'ebintu ebirala. Tulaba bulabi oba tukera bukezi ku makya ne bagamba gundi afudde, abamu nga bafudde kabenje, abamu bulwadde n'ebintu ebirala. Naye mu byonna tusaba busabi Mukama atuwa ekiwummulo kya mirembe oba atuwa ekiwummulo eky'emirembe. Muganda waffe oyo atusooseeyo obusoosi, naye nga ffenna ly'ekkubo teririiko kutoloka, teririiko kwebuzaabuza, teririiko kudduka, tekuli kwekweka, tewali kwefiisafiisa nga Katonda tannasalawo. Amala kusalawo nti gw'ogenda n'olyoka ogenda, naye nga ffenna ly'ekkubo. Tusaba famire y'omugenzi egume, mikwano gye, baganda be n'abantu abalala babeere nga baguma, era nga tusaba Mukama atusobozese byonna ebiri mu luno olugendo, ebiri mu kino ekyatuusewo muganda waffe ng'afudde bireme kweyongerayo,
tuleme kuba nga tuyombagana abo abadde batandise okugamba nti omwana bamuwadde kutwa n'ebintu ebirala byonna bibeere nga bikomaawo. Wabula nga ffe Abannayuganda, omuwala oyo tetubadde naye buzibu, tubadde tumwagala, Abannayuganda babadde bamwagala, bamukkiririzaamu era nga bamusanyukirako. Abadde ayina ekitone kye ye ng'omuntu eky'okuyimba ennyimba eziwaana Katonda, ezisuuta Katonda, nga ayitira mu ssaala, teekako n'okubuulira enjiri. Era munnange mwolwo olutabaalo, era mukazi wattu mwafiiridde. Yadde ng'abantu bagamba mbu waliwo ekirwadde ekibadde kimuluma. Abadde n'ekirwadde ekibadde kimuluma. Ekirwadde ekyo ekitannaba kwogereka ku mpewo yonna, tewali muntu yenna yakyogeddeko, naye nga abadde n'ekirwadde ekyamugwira, ne basalawo bamutwale mu ddwaliro, wabula n'afa nga yaakatuusibwa mu ddwaliro. Abantu abamu kye bagaanye nga bagamba tewali kirwadde kyonna, obwo butwa. Ayina okuba nga yaweebwa obutwa. Kati naffe wano ne twebuuza, omuntu okuleka ng'ayina bubeezittima, omuntu okuleka nga mutemu butemu nga talina na nsonga lwaki atemula, omuntu okuba nga tebamusasudde busasuzi ssente, omuntu okuba nga talina empalana ku mwana muwala oyo atalina waawaffe wano, ayinza kumutta atya era ng'amuttira ki? Entabo yavudde ku ki? Kiki ekyo kyaba yamukoze ekimuleetera okumutta? Kuba tukimanyi oyo omwana si muwa wano, talina bifo bingi by'amanyi wano, talinaawo mulimu, talinaawo ŋŋanda, talinaawo bizinensi, talinaawo kintu kyonna. Kiyinza kitya okuviirako omuntu n'amugya mu bulamu bw'ensi, okuleka omuntu oyo nga mutemu butemu, ng'omuntu oyo ayina omutima ogw'okunywa obunywa omusaayi. Ye ate abaffe baamutidde ssente, nga ssente zazaakola mu bivvuluze nnyingi, baba baamutidde ki? Byonna tujja kubimanya gye bujja eyo mu maaso. Yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yaffe oba obadde tulaba subscribinga, commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti, ate era twesisinkane mu butambi obulala. Wabula ate nga sinnaba kugenda, nina emikutu emirala gye ndiko, kwendi ku Facebook, kwendi ku TikTok, ku Instagram, ku Snapchat, ku Thread ne app empya eyakajja, ate era nga ne ku YouTube kwendi bulungi. Mbaagala nnyo.